Well, Honorable Mao Zukuka. Mao Zukuka used to be a very bright man. Tukumanyi ng'omusajja yali ng'omugezi ennyo. Naye otuuse okukola okozesebwa mu bintu. Amazima ge nnyini n'okozesebwa okutaputa ssemateeka mu ngeri y'ekifuula nnenge. Odidde ssemateeka gwe weewaayo okulwanirira omuvuluze. Mao olimba. Kino kiri very serious nikyogezako okutempalinga. Era in fact kiraga nti abakulembeze olwaliro abaliwo mu ggwanga tebamanyi kikigenda mu maaso mu ggwanga. Ebigambo bye wayogedde, ebigambo ebyakuvuddemu sebo Honorable Mao byewuunyisa. N'omuntu omwana omuto eyakagenda okusoma amateeka owa first year tasobola kubyogera. Mao wawemudde wakutinze section y'amateeka entuufu ate gwe ng'ogi interpreting nga kifuula nnenge. Nga tetusobola kuleka baligo blames. Tetusobola kuleka kuwabya ggwanga kulijja ku mulamwa. Wagambye nti nno etteeka likugira noopu okufandarayizinga ssente ezisukka miliyoni 4. Mao nga gw'okyogera it surprises me. Omusajja omukulu tokyali mwana muto. Natula naawe ku round table ayogera nze mugoba nsonga. Natula naawe ku round table okwali abantu abangi ab'amaanyi babwongo abakusinga n'okutegeera. Nzijukira bulungi nnyo ku mmeeza kwe twali kwaliko ambasada Orara Otunu n'abakungu ba UPC ab'amaanyi abeesigikibwa mu ggwanga lyonna. Kwaliko owekitiibwa prime minister, super prime minister Amama Mbabazi n'abantu NRM yali esindise nga beesiga nti bakugu. Ku lukiiko olwo kwaliko Honorable Ruzindana n'abantu Honorable Alice Alaso n'endala Mafaabi nga FDC byesize nti bakugu. Ku lukiiko olwo kwaliko president wa Jema Asumani Basalirwa ow'Ebugiri ne delegation ya Jema yonna. Ku lukiiko olwo kwaliko delegation ya Democratic Party okwali ne Mathias Nsubuga, okwali ne Mao gwe wennyini ne Siranda. You get what I'm saying? Abantu ab'amaanyi bonna baaliko nga bavuddeyo bawendowooza yaabwe ku article ku section 14 eya Political Parties and Organizations Act. Section eyo eya Political Parties and Organizations Act section 14 egamba nti nno restriction okukugira okujja ssente ebibiina by'obufuzi ebiri mu Uganda n'ebiri loko okujja ssente ebweru wa Uganda. Section eyo tekwatagana na ku bannayuganda kukwata ssente kuzijja mu nsawo kuziteeka mu kitavu kya kibiina kya byabufuzi. Section egamba nti okukugira abantu oba ebitongole okusindika ssente okuva ebweru w'eggwanga okubisindika mu Uganda okuwagira ebibiina by'obufuzi. Eyo section 14 eya Political Parties and Organizations Act. Section 14 eyo kugira eri specific bw'ogisoma obulungi in details. Gisoma obulungi ogende mu kye bayita clause 2. Clause 2 espellinga out abantu abatayina nziramu, espellinga out abantu abatayina kusindika ssente mu bibiina byabufuzi mu Uganda. Asookera ddala ekugamba a non-Ugandan citizen. That is A. That is section 14 clause 2A. Egamba a non-Ugandan citizen. B egamba a foreign government or a diplomatic mission. Oyinza okuba nga oli wano oli mwembase oba oli wano nga oli presentinga eggwanga eddala. Tokkirizibwa kufandinga ssente zisukka currency zituyita emitwalo 2. Okitegeera currency zisukka emitwalo 2. A non-Ugandan, a non-government organization registered in Uganda under the Non-Government Organization Registrations Act. Eyo section eri very clear ekugira ba foreigners. Kati era bannange Kyagulanyi kyakoze abakulembeze be Uganda. Kati goyagala kugikozesa kukugira banna Uganda kwekolamu mulimu. Article 7 eya constitution y'eggwanga clause 1C
egamba political parties shall be required by law to account for the sources and use of their funds and assets. Nti ebibiina by'obufuzi biteekeddwangako ekkatala eryokwanjulanga enkozesa ennyingiza gye bijja ssente ze bikozesa n'ebintu bye bakozesa gye babijja. Eyo article provision ya constitution y'eggwanga yevaamu article 14 yevaamu section 14 eya Political Parties and Organizations Act egamba nti nga muwanyo engeri gye musaasaanyamu ensimbi zammwe, nga muwayo engeri gye mufuna ebintu bye mukozesa, waliwo abantu abatajja kubawanga ssente, oba abantu abajja okubawanga ssente nga si bannayuganda bajja kukugirwanga. Ekisooka bawa ssente mmeka? Etteeka ligamba essente zitasukka 2,000 eza karensi za Uganda. 2,000 zirimu ssente nnyingi. Kyeka Honorable Mawuki ayita miliyoni 4 kijja kunetagisa okukwata kalikireeta manye Uganda shilling mu currency kyebayita currency Uganda currency ziba ssente mmeka. Bakugira beebweru, omuntu aleme kuva bweru kufandinga butabanguko mu Uganda, aleme kuva bweru kuvujirira kujjako government. Tebawakanya bannayuganda kwekolamu mulimu. Abalimi b'emmwanyi musobola okuteeka emikono wamu ne mugamba enough is enough, we want to regime change. Abavuzi ba bodaboda basobola okuteeka emikono wamu ne bagamba nti enough is enough, twagala regime change. Ekyo tekimenya mateeka. Kati okankana otukootingira etteeka restricting foreign envoys gyoyagala okubeera okweforcinga bannayuganda abali wano mu Uganda. That is wrong. Tojja kukola bintu nga abantu abayina abasoma amateeka weebali kyebava bavaayo okulungamya ne bagamba nti the time is now. The time has come for change. The time has come people to regain their sovereignty through enforcing the constitution of Uganda, whether you want it or not. I hope you get what I'm saying. I have said this briefly, but I know it rings a bell into you because you made an error, a full minister of constitutional affairs. Can you imagine? We are dead.